Olwali olwo omulabe n'asimba oguzinga ku lusozi 13 olwali wakati waffe naye. Bw'atyo n'atandika okusekula olusiisira lwaffe. Omugabe waffe kyeyava ateesa n'amalirira tulumbe tulumufuumuuleko. Twamulumba ku maliiri mu lufu era essawa okugenda okuwera ennya nga tumuwamattudde mu ntogo ze. Basajja be bangi nga tubasse n'abalala nga badduse. Omulabe yalumba ate enyaga era ne zikekkera buto era yatuwamattula mu bunnya mwe twali twakeekukunika. Munnange akasozi era n'akeddiza. Naye naffe era tetwamukkiriza kukakajjalirako. Ebbanga eriwera kubanga essawa okugenda okuwera 8 nga tukamumamuddeko era nga asibyemu ebyanguwa. Mu kulwana Ssinziggu okwaddirira ng'ate akomyewo mwe nawambirwa. Nateekebwako omujaasa ntwale emabega w'eddwaniro nga mpereekeza emmundu gye yannumika mu mugongo ng'ate nze emikono ngikiikidde ku mutwe ng'omubikire. Nga tutambula mu ngeri eno twagguka mu kifo we nasanga bakumiririza bannange abalala nabo munnange abaali bawambiddwa. Twakomekerwa mu luva okwaya batutwale, ndowooza gye baali ab'okutusibira. Naye nga tugenda era ng'omugoba agezaako okwewoma n'okwebalama ennombe z'amataata g'agannya agaali gasimiddwa amasasi ag'omuzinga ogwali gukomaga oluguudo. Munnange emmotoka yasala n'erinnya eggulumu era eyo gye yava ne yeetujja eggwo mu luguudo wakati. Olwava wansi nga mpulira sirina wanene nnyo we nnumizibwa, kale nga ntonta nga nserengeta era ne bannange abamu bwe baakola. Nga tudduseeko akabanga abajaasi abalala munnange baatuuka mu kifo ne batulengera nga tusaatuukira mu kisiko era baatulemerako nga batulagiriza amasasi. Twaddukira nno ddala ne tusensera mu kibira era nga tukiyiseemu twayita mu luvannyuma kye twavumbula nga kyali kagolomolo. Kale ne tuyingira mu kikono ekyali mu kiyanjayanja. Abalabe baalaba twekukumi mu bintu ebyali bifaananira ddala ng'ebitoogo era nga tebajja kusobola kutukukunulayo. Munnange nga balaba ku kagolomolo, munnange nga bateekerawo muliro. Twalabanga omuliro ssebo nga gusembera nga ffe tweyongerayo. Twalabanga gusembera era ne tweyongerayo. Bwe tutyo nno bwe twakola naye tugenda okulaba nga ku buli ludda gye tulaga nnyanja. Olwo nno nga lwe tutegeera nga bwe twali tuzingizibbwa omuliro. Kyokka nze nali sinnatandika kutya kubanga nalowooza nti omuliro nalaba gutuuse okumpi nga neesuula mu mazzi nga mpuga. Naye bwe ntunula mu mazzi nga ndebamu ebintu ebyanfaananira okuba nga goonya. Olwo nno ne ndyoka ntandika okutya ate n'okupapa. Era tabeera munnange lowooza nandifudde ekizizi nga bannaffe 5 bwe baafa. Omuliro nga gweyongedde obuswandi era nga buyira, guwuuma, gutokota, gubumbujja, gutulika, ennimi nga zisoomya, zisoya, nga zitengeetera era nga ziraalira, zitumbiira nga zikka, era ng'abali 2 bali ku lwabwe n'abasatu bwe batyo. Nategeeza munnange nga bwe nali ŋŋenda okwebikkirira ku mutwe mpamattuke ntomere omuliro nguyitemu. Mba neeteeze era nga ŋŋendera ddala nti okusimbuka ngulumbe. Munnange kwe kunkwata omukono nandabula nga bwe nali siyinza kuyita mu muliro ogwo ng'ebbugumu ennimi ate n'omukka tebinnanzita era mu mazima sandiyiseemu. Twadduka nga tudda mabega naye ng'ensasi zimaze n'okutusiyiika era mu bifo ebimu. Nga tutuuse mu kafo ebisaalugumba we byali ebimpimpi anti nga kayisanyo n'emisota n'obusolo, munnange yandagira tusime olunnya
tulambaala omwo osanga nga Lugaba atubikkirako omwo obusubi. Nali sikyalina kirala kye nnyinza kukola era nze n'amagezi nga ganneesibye. Bwe ntyo nakkiriza ne tutandika okuyiikula olunnyanya n'engalo zaffe nnenjereere. Eky'omukisa omulungi ettaka lyali gonvu era buli bwe twalijjanga ng'amazzi gaddawo. Bwe twakimala ne tusambasamba ku bisaalugumba. Munnange ebyali biriraanyeewo byeweteko anti ebimu twagwangako bigwe ne tweriga nabyo. Twagezaako munnange okubimansirako amazzi naye ng'omukka gutuli bubi. Bwe tutyo twagalamira mu lunya lwaffe ne twebikka ebiddodde ebito ku mitwe nga n'omuliro nno gutandise okuzuuka ku bitundu ebimu eby'emibiri gyaffe ebyali biwuukedde. Kyokka Lugaba mukulu ng'omuliro guli kumpi ddala okututuukako era nga tusaba mu ngeri gy'otolabanga. Lugaba mpozi atuyambe. Omuliro gwafaanana okuba ng'ogukendeera ku maanyi era nali ng'awulira oluweweewo olunyogegerevu nga lunfuuwako. Oba ki ekyaliwo oba ki? Nange saamanya kubanga nali nzibiridde wabula nzijjukira kuwulira mazzi kwokerera na kuweekeera nga sikyassa mukka bulungi n'oluvannyuma kuwulira bbugumu nga ligenda likeewa era n'omuliro nga guyirira mu bisaalugumba gye twali tutunuzza emitwe. Olwo nno omuliro gwali gutuyiseeko okuggyako omutono ogwali gukyatulikira mu bisaalugumba kwe twali tusudde ebitosi. Nasitula omutwe era ddala omuliro gwali gugenze. Tulwa tusome mwoli tuli katabo kano akanketta mu bizinga. Naggambye kawandiikibwa Edward Namutete Kawere. Nze muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde. Kutuula tusome bwe tusomera obutabo bwe buti. Twalinda obudde buzize tulyoke tuveeyo nga tutya okugwa mu kumulabe so nga ndowooza bambi yali yagenze dda kubanga olwalaba akazinga nga kasirise n'amanya nga tutukumukuddemu era obanga kale twetantadde okuwuga nti goonya zitukavudde. Tuba tuvaayo ne tugwa ku mirambo ebiri egy'abannaffe egyali gyesudde nga gyonna bwe gikulungadde giti. Baafa bubi bannaffe abo. Buli awaali ogumu twayimirirawo nga twesimbye obukangalala nga gemba bugo nno munnange ge tusobola okukola n'okubaziika bannaffe. Kyekyoka kye twakola. Bwe twatuuka mu kibira ne tuwalampa omuti era okwo nno kwe twasula. Bwali tebunnalabana bulungi nga twasse dda tutambula nga tulaga gye twasuubira olusiisira lwaffe okubeera era mu kulegguka okwo mwe twaggukira ku mugga. Twatambulira ku lubalama lwagwo okumala akaseera nga tunoonya bwe tusobola okuguwungukira oba okugusomoka naye bwe wataatubula anaayi nga tuludde ku kiti ekivundira tuweereko. Kale nawulira nga munnange afuuwa ekiwa era nga mubuuzizza ensonga yantegeeza nga bwe yali avumbudde amagezi ag'okutusomosa era ng'ayogera ebyo yasonga olunwe ku ttabi ly'omuti ogumu eryali eggwangu ennyo lowooza eggwanvu ennyo kumpi kukwatagana ng'emiti egyali ku ludda olulala olw'omugga. Kwaye nti tujja kugendera ku ttabi eryo era nga tulituuse ku busammambiro tubuuke tugwe ku matabi ag'emiti egiri erudda. Munnange ate nga tetuli eryo ogamba. Nalowooza nti munnange agudde eddalu. Okusooka ng'obuzito bwaffe tebuyinza kutuukiriza kutuuka ku busanso bwa ttabi eryo. Ate era nga ne bwe tutatuukayo tetusobola kwesukkiza nga nkima ne tugwa ku ttabi eddala. Nga sinnafumba kyakumwanukula ate yandaga oluzibaziba n'agamba nti singa tufuna ekyokulutemesa lujja kutukasuka emitala. Nategeera mangu kyagamba naye nno ekyakabi tetwalina kintu kyonna kisala kyetuyinza kulutemesa yadde okulusaliriza ate ng'obwedda twakatambulira tetunnalaba yadde ku jjinja. Nga tutokooteredde najjukira ekyuma ekyali ku kisinziro ky'engatto yange. Najjamu engatto mpadde ewaddeko
nga nsekuza eyo oluzibaziba osanga munnange lubetenta ne tulukutula. Luno nno munnange ye yaseka busesi, yaleka ndukakkanyeeko n'atambula ng'ayambuka, era nga ntandise okulowooza nti oba lunnemye, ate nga nti okukoona ennyo si kulwa nga batuulira lwoyabika ssebo, anti muli lwalimu namujinga oba kayovu ebyali birusenkenyezza. Natandika okuluma emyala n'emiziisa, era wonna munnange we yatuukira ng'azuddeyo kabwonna buyinja, naye era akatuyamba nnyo okusala emiziisa gy'omuti. Munnange yatandika okuketula omuti nga nze nno mpumuddeko, era ng'agusala yannyumiza, era nannombojjera ebintu bingi nnyo ebikwata ku bibira. Ebintu ebyo byali bigenda bwe biti.